Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero waliwo omukyala wano yambuuzizza ekibuuzo. Wambuuzizza nti singa ofuna olubuto ng'obadde okyalina omwana ayonka, wambuuzizza nti kirungi omwana oyo okusigala ng'ayonka ate nga ndi lubuto. Ekibuuzo ekyo kye wabuuzizza si kirungi omwana oyo okusigala ng'akuyonka gw'abeere ng'akuvaako, olw'ensonga nti abaana abo bw'obeera oli lubuto n'osigala ng'oyonsa omwana oyo omulala oba n'obeera ng'okyasula naye mu buliri, ebiseera ebisinga omwana oyo asobola okusoba mu nsobe eyo ey'okufuna obulwadde. Kikulu nnyo bw'ofuna olubuto omwana mujje ku mabeere oyo ayonka, bwe kityo kyo bwe kiri, okitegeera. Ekirala omwana oyo era toddamu kusula naye mu buliri bwe bumu, beera ng'omweggyako omwana oyo oleme kumusobya, funa ndwadde ezo eziyinza omusumbuwa naddala awo ng'oli lubuto nga waakalufuna. Ky'oba olaba ng'omwana asobola okubeera ng'akusumbuwa nga waakafuna olubuto, ebiseera ebisinga omwana oyo kiba kikulu nnyo bw'ofuna olubuto beera ng'omujja ku mabeere, muggyeko mpola mpola, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.